nayogera n'akatamiza ba National Drug Authority bakalaba bw'oba olumu ennyingo zino okamula obumonde obubisi Irish potato bubisi busatu buli lunaku okumala ennaku 21 oba owonye ennyingo onywa juisi w'obumonde obutali bufumbe mbalagidde mu America bonna baga olijjako gyeno nkyalireko onywa atitibwa bungi bubanga buno juice obukamula buno obukuba mu blender n'onywa akatu ne kalina test eri awo naye ng'osobola okukanywa nange mmanyi obunywa wano naye ate okuba siina wannuma sobola okutambula nenziruka nentuka n'entebe n'enkomawo kati olonywa ku kajiiko si kajiiko onywa abo bonna b'okubya obusatu ennyingo ne ziwona kati awo tujjanjabidde bagwe bajja kukusiga kakati ekima manerenda abantu alako n'eruzira olw'eddagala lino manerenda milioni 5 gwe bantu ala wano nalisigenda mu kooti okugira bati nti luzira ojja kumala myezi 6 nenfuna gwenkubira essimu n'azisasula omukulu nenvaayo namala ennaku 8 abantu besiba omusulo ne gugaana nga babataddemu obuseke ne bajja wano mu lunaku lumu ne tukajjamu ne tubakubamu eddagala baliyita hydrogen peroxide n'ekiyondo ne baddayo eka baliyo bonna baali bulungi baba baagala tubaparading ekololo abali mu kaseke n'amabaluwa nga bagalina naye kale besu byagala twagala nnyo kweraga. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ndi wa mukisa nate onaku olwaleero kubanga negatiddwako Professor Dr.Ssali David. Dr. nsanyusa okulaba nange nsiimye n'esiimye okubeera akabanga kabadde kanene banga gwanvu twakeeranga saa 11 luli ku star kigaali 12 sigala talamba ebiseera ebyo tuliza ku bannayuganda bannaffe n'abatuliza mbaaniriza n'okubalabako era nsaba Katonda nga bwatwagala ennyo nammwe mweyagale. Omuntu oyo akulabye olusooka oyinza munnyonnyola otya Dr. Ssali? Omuntu asooka nze saagala nnyo nti nasoma nnyo naye Katonda yajja nampa obwongo nentegeera omubiri gwange nasoma omubiri gwange nengumalayo era abantu lesoni zange zonna ezibeerawo njigiriza abantu yiga omubiri gwo abantu muve kwogera obulwadde yiga omubiri gwo nze nayiga omubiri gwange nemmalayo omubiri oguyiga otya ng'oguwuliriza bwegukubira essimu genda ofuka omusulo ng'ogenda ennyonta bwekuluma tonywa soda onywa amazzi bw'owulira enjala omanya oba bw'owulira obukoowu omanya sukaali akendedde yayo eri envu oba ekikajjo gamba byenjigiriza abantu okumanya nayiga omubiri gwange maze mu Uganda muno teri ddwaliro linali ngenzeemu kunzijanjaba yadde okeberwa myaka 3 gyekulungudde nga sikeberwa 3 ng'oli mulamu bulungi bwoti siina wannuma nsobola okudduka nsobola okutambula nsamba omupiira vuga n'eggaali naye nga njigiriza abantu nti okukaddiwa ffe tukwereetera otya kuba tomanyi mubiri gwo buli alwalako kaŋŋende bankebere buli alwalako kaŋŋende bakole kino sigaana abantu genda bakebera naye musooke mwekebere mwennyini ogende ew'omusawo ng'omugamba nabwadde nkola kino maze ennaku 3 wendi sifuluma oba bwe njigiriza omuntu ekintu mba namaze okumala kikola nze kennyini. Abankwata wano Kirinya Mutikka nabagamba n'eddagala olitwala olikolera wa mu laboratory nze laboratory nagamba tutya nga tebakola test yegwe kennyini nze kennyini nabagamba kati gwe tukunywezezza ninga munyweze kakati omubiri gwange guwuliriza buli kintu kiki kyokka kyenagukamu tewali alikuwa bbaluwa nga omanyi omubiri gwo ba tebakitegeera bonna njagala obbategeeza ne bwe balikola nga bakoze ekyuma kiba kiteekawo ne bamanya byolowooza omuntu ayiga nakweyiga yekka omuntu alina kwetegeera kati bano bwe tukyogera tebakyagala omanya nti nno omubiri bwe guba gulakinga kino kwegamba nayiga kibayita omubiri enjogera y'omubiri ate kibi nnyo okukola ku kintu nga tomanyi wekivudde kibi kye tulina kaakano era ndowooza mu Uganda mu Africa abannayuganda mwesuneko nti nze bw'ojja n'oyogera kino banzuddemu kino babaleeta empapula ne mugamba wekivudde omanyi nti simanyi bagambe nti abampadde eddagala
ne mugamba sooka oddeyo olabe gye kyavudde kuba mukoka bw'aba ayingira mu nnyumba yo togula buguzi baafu osene noonya genda otangire eri gy'ava olwalisuka kuyingira mu nnyumba yo kati yenkola gye tulina oba eyabannaffe abazungu era bannaffe mwena abatulaba mwegendereza ekintu ekyo omusawo bw'aba takubuulira waawe kivudde naawe oba obukadde oteeka okuba ne pressure awo oba okyonoonya kituufu oyo ye Dr. Ssali gwe tuli naye omanyi nze ate nina abasinga gye mpulira bakumanyidde bagamba Dr. Ssali owa okweyoza mu lubuto Dr. Ssali owekwekuba enema abantu baffe akwoza mu lubuto kibatakola malwale bwe batubogera ekintu kino wakizuulamu ki njagadde kutandikira awo nakizuula nti abantu bulwadde bwe bava mu lubuto tewali bulwadde buva waliwo ebintu ebituyita nti contagious diseases naye bwe zisanga nga oli muyonjo mu lubuto tolwala ze nayita mu covid wano wonna waliwo omukulu omu yampita mu biseera bya covid tukkirizibwa kwogera mannya g'abantu b'owabudde akati nampita nagamba genda bakuwe ekino kyambale ojje kubanga nze ndi mu isolation nagenda ne humidifier yange nenjiteeka humidifier kantu akavaamu fumes eziyamba omuntu okussa obulungi nenkateekawo ku mmeeza akati netandika okwogera munange ndiye mu isolation nti nanga n'abakumi bonna tebakyabeera naye akati nanga neego ekikola otya nemugamba olina okukuuma obuyonjo mu lubuto muno kasita wabato bamuyonjo virus mweva nekulumba kituufu akati era yeewuunya nze sisiba nnyindo era sisiba nnyindo toyambala masiki virus eyita mu matu teyita mu nnyindo anti kasita oyiga omubiri gwe kyenakugambye abalala bakulaba ng'omulalu virus eyita mu matu abajamani basawo aba bakyogerako era wano nagamba nga abantu mu covid mutonyeza amatondo ana mu matu naye okwola omanyindo za National Drug Authority tebaliwo baninkutte singa bakiraba akati virus bweyingira mu matu nga egenda mu middle ear mu kitundu ekya wakati ng'esenga omwo nevaamu nerumba amawuggwe nevaamu nerumba ekifuba akati nze kyenakola kuba nasoma ekitabo bakita langa injury kino kijayo ekitabo ekyo ekirabe kino langa injury kino langa injury kyenasoma neŋŋamba nensoma amawuggwe olamu okussa nenga covid tajja tutwala kuba ensi bagiggala neŋŋamba naye abamanyi bwe banankubira essimu n'abakola nti akati neŋŋamba kati nekola nendagirira abantu buli ankubira ono aliwo bitonyeza amagundi n'obutungulu mu bulye nibali obutungulu abantu bali buli kyoyogera buli muntu akiwulira akati nange kyenakola neŋŋamba bwe gufuuse nentabula eddagala nentabula nenkwata entangawuzi nenteekamu kayeeni nenteekamu obutungulu nenteekamu omuwemba nenteekamu ne sukaali gulu nembinyika ekyo bakiyita fermentation nebikula naye buli yabinywangako ng'atereera omwana yakola ssente emulaga awo omuvubuka oba yali akola muli saamutegera yagulanga eccupa wano emitwalo 2 n'agiguza omuntu ali ku ICU namugamba mpa miliyoni olabe bwova wano nanywako enkya n'asiibula omusajja yajja wano alebera n'eccupa 2 ng'aleese miliyoni 2 okugula eccupa ezigula emitwalo 2 egati nebapita nti ono wuno tumugamba nanga njagala liri lye bampa n'eccupa agirina eccupa zombi nkalu ikyali kibaddewo nti omuvubuka yantaasa nali ku ICU naye eka wali abalwadde kati n'alinywa n'aterera yakola ssente kwegamba waliwo tutera n'okumanya nti tulina kyetuyita indigenous knowledge katonda yatuwa amagezi naye abantu bano abalala tebakimanyi balaba mulalu akati weewunye muno mu Uganda tulinamu omwana asinga okubala gwe bayita kompyuta bali omulabyeko bwobuuza ekibuuzo n'omugamba 312 wozigabira abantu nagamba buli omu afuna bweziti kwegamba ogenda okulira naawe nga tokyategeera nga tomaze okikaculating nakati foyo tumuyita zonto kati nange bampita zonto nenze sifaayo kakati kubanga ate omuntu amanyi omuntu ate akyali wansi akwate empumumpu ng'agiyita omwana kagamba tomufaako omuleka n'omuviira
noga akamulike kakati awo mbadde kulaga kya covid bulijjo noonya abantu kye balina okuyiga noonya cause nagamba nekyo ekireeta covid ate basawo bagamba nabe mu ngalo musibe ennyindo munabe zanagaana neŋŋamba tonyeza mu matu obutunga ntonyezaamu era nawano ninawo hydrogen peroxide 3% food grade buli lwembeera nva mu community nga nfuuwamu kinkola so gwe wakizuula nti virus eyita matu so si nnyindo sikama era olaba nti omuzungu yatuwabya kati abantu bandise okulwala pneumonia ate kati gwe tuguluba naye ge mawugo okulwala kituufu akati mu covid neŋŋamba abantu mukozese kayeni paper wala bukamulali obuwanvu bwe buti n'ennaanasi ne babukuba nina omukulu omu gwe nakyalako biseera ebyo abakulu baite bageza bakyalira nenkyalako naŋŋamba baneesalyaze mulete ebintu byenganduza waliwo yandeetedde ebirabo baleeta girasi nejjaga bweti ogenda okunywako neŋŋamba ani yabibagamba nti yabagamba yava Netherlands yababuulira okuva Netherlands n'abaweereza akantu ku WhatsApp nti mutabule bino saliwe wamwe yabigamba n'abaweereza ne ka video kati nampita jangu tulabe balina ebirala bibatawanya nembaga mukole bwe muti naye Uganda yaffe eno Katonda tuli so blessed era bannange tusobola okugaggawala nti babagagga nnyo nga tukozesa indigenous knowledge kubanga essaawa ya leero tusobola bampadde orders omukulu w'eggwanga yaŋŋamba mukolere eddagala okuva mu Muteete nendikola era ndirina wano kakati baguyita batya Muteete Muteete kakati ndirina wano nalikola naye ng'olwo liwonya ki eddagala okusenya eryokusenya olirabe kakati eddagala ly'okusenya lino baliisa lyo mu National Drug Authority baliisa nodisi baliisa deboluwa nzirina lirina akatale Saudi Arabia lirina akatale Nigeria naye omukulu bagamba bampe senete bampa omanyi bandabanga zonto agamba namweseta nange sirwana nabo kuba obugagga bwange gwe mutwe kati nendikola era olumuntu ali naye nga tulitadde awo tukumolesa nayita omuntu omu namugamba nti this man we are working together give him money nemanyi president bwayogera olwokuba tikiriko bbaluwa kati gwe genda olebera owuba empale buti ndegagwe tulina buwandiike ate ng'oli gwe bagambye yasitika busirisi mwagira ati kati nogamba bannange kwegamba okulakulanya ebyaffe ebyawali akyagala kikyalimu obuzibu kizibu nnyo lino eddagala balyagala Saudi Arabia odangirina eri mu Arabu n'oluzungu Muteete muddo gwaffe ogwawano gukola ate nze nali simanyi kuba nali sinagukambya amanyi nga sibimanyi neŋŋamba omukulu ampise neraba kyaŋŋambi nali nze obaaya nampayo ku ddene wa yaŋŋamba nkuwadde assignment genda okole eddagala Muteete nentoba nenoonya nemanerenda abantu alako neruzira olwo eddagala lino manerenda milioni 5 gwe bantu ala wano nali sigenda nako mu kooti okugira bati ntiruzira ojja kumala myezi 6 nenfuna gwenkubira essimu nazisasula omukulu nenvaayo namala ennaku 8 kakati era likodi gyeziri kakati neŋŋamba bana ekyono ki kakati nze kagamba okugamba ogenda oloopa omuntu neŋa nze ndinakyo kubanga nze nina essanyu lyange n'eddembe ekiryoka abantu banneemwegombe nnyo okubeera abalamu kisingako obeera omulamu tiwalina stress gyofuna akati naye nga mutuuseewa bwe tuba twogera ku nsonga eno eyahabo mu kunoonyereza kwammwe kuno okusobola okulaba tugenze nnyo wala naye tetulina support buli ayagala okuvaayo bakusaba yatweyogererewa gubagamba gwe sali okola otya buli omu amanyi kyabazungu kitukyalina wa tuli colonized tukyali colonized otwala lino eddagala bagamba ate bwogirawo lwakisi cologate ate mulimu fluoride naye bawarabu balitegedde era waliwo omuntu ndekekandike nabyogera kuba bayinza okugiraawo ne bakuba ate yakwasa omulimu ye toddanga mukumufuna sebo egamba omufuna naye omufuna n'abaako gwalagidde bikoma mu kasero kakati awo tetumanyi ye yankwasa omulimu ayagala nnyo ebintu bino bingi era akulagira n'agamba yalagirako Abaegypti wano n'alagira abalala naye ne batagira n'agamba jangu kusanyuse nnyo twatula babiri nali wamulaba saa 8 namulaba 3 za kiro kakati olabe gwe bakuteeka eno gwe tuli tumatalinga
naye kale Katonda lumwajja tu exonerating naye nga bannange tufe nnyo ku bintu byaffe n'obulamu tubulabirire naye nga tutubulabya nga bwe mulowooza nze mu bulamu bwange batusinkanyako n'abantu babayita ba World Health Organization naye sebo nga banna embuto zikomeeno naye ngamba bano World Health Organization bano omuntu ali health ng'alina kyakulira omulaba naye ngamba waliwo ab'amawulire babaali babukedde ne bambuza nako kyagala okubabuuza ne ngamba abo mwalimu n'Abanigeria era bamala batusinkana badokita Nambatya twogera ne batubulira ne bamala era batuwagira naye ng'empagira gye batuwagiramu eri egamba baagala tumodernising eddagala lino naye ng'ate bw'oyagala odye modernize ate kati abantu balowooza tebawulira balowooza nti tetumanyi dosage tetumanyi dosage nze ngezezza buli kintu kyonna ebbanga lyonna lye mmaze mu bintu bino ne relationship gye nnina mu bantu mu nsi zonna ze ntambula nnyo naye ndabye tukyabulamu kimu tetulina oba political support twetaaga political support nga yamuggundu tukole naffe ekibiina tudduke ate batwawule mu drugs kubanza enkola dietary supplements batuggyemu muli kuba bano owa drug bajja okukwata kubanga waliwo abakebera bia alcohols naki ate tebagenda kebera soda kituufu bw'okola ebyo biri mu mmere supplements biri mu mmere okusinga nagambye ne boonye byonna byonna tojja kuba na buzibu naye kwata antibiotics ogambe nti oba nga ibuprofen ogambe munywese ekimama akusi olaba kati neddagala nabaana bamanyi abato bwe babasenya bamanyi oddimira naye kati no tirimu fluoride tuliise ewandege ya mu government chemist ne tuvayo ne tulitwala ewa Dr. Nambatya ne limala ne balitwala mu National Drug Authority ne bakebera ne bakuwa notification era yongirina naye ate ekyewunyisa ebyawano tebabibawulira ab'ebweru natwala edda empeke zange eza aloe vera Nigeria baamala kujja wano ne basiikana ne Dr. Russo Achenji kole yali ya commissioner wa health commissioner director of medical services director ne bamusinkana n'agamba nampa n'ebbaluwa njirina this man is free to manufacture and even sell outside mu nsi yonna yonna teri akola aloe vera all over the world twagulako omu yava aloe vera ekigaji tukikolamu empeke twali mwolesa Ghana abantu bwe twali mwoleso nabo babula bali twali Nigeria bali banna Ghana how do you make this bakubuuza aberi nabo National Drug Authority bagita NAFDAC akati bon NAFDAC weta Drugs and Food Administration kati bano balina okiteekamu naffe balina okiteekamu nti National Drug and Food Authority kati awo batukwatira mu drugs ye bracket ninange sibanenya nnyo naye kibi bakola brutality kubanga ojja kutulugunya omusawo bwotyo omukadde walwale n'omutwala senga enkya bankomissioninga kati gwe heedi wa kino nga bajja balebera abantu beesiba omusulo ne gugaana nga babataddemu obuseke ne bajja wano mu lunaku lumu ne tukajjamu ne tubakubamu eddagala baliyita hydrogen peroxide n'ekiyondo ne baddayo eka baliyo bonna baali bulungi baba baagala tubaparading ekololo abali mu kaseke n'amabaluwa nga bagalina naye kale besu byagala twagala nnyo okweraga omanyi kyembadde njagala era okwongera okumanya nti bwe tuba tutunuulira ensi nga India China tulaba eddagala lyayo eriri habo ne tulaba neriri erya medical liri ery'abasawo bali abazungu so kati wane Uganda kino tunakituukako ddi kubanga buli alaba bino yalowooza ebyo tebikola tulina kumira mpeke ziri kino tunakituukako ddi kirungi oyogedde ku Dr. Nambatya y'omu ku abo gwe nalabanga emabega eri ng'akikumyemu omuliro agamba ayagala ku streamlininga okusobola okulaba nga nammwe abali eno mubeera recognized nti ddala kyemukola kitegeera naye kyegambye tetulina political will katulaba abaana abato baleese wana abasirikale 30 tiketi kwegamba olaba nti nga ninganga terrorist pick up 8 abasirikale 30 bonna balina emmundu kakati ekyo kyekyammenye ate nga abadde giyite kiti kemba
tichandi bade bani mpise bade ngenda yatoba na malu wanga twalayo balina ne tubadde sibadekane seminars ne tugenda ninga lero nabadde ki ate ne balimba mbo bade bampitanga sikiti bayinza kumpita kubanga bali be bantu baffe ni namba ti atuita ne wabera emyoleso ne waba moleso ne bampita egindi tulina kine kololo waliyo kino ne tugenda mukulu atuyise innovation ne tugenda nalaga nasanyuka okuva n'ensomesa abamaje n'ensomesa abalamuzi kike bateeko okukola bampita nze bampita musiru abalamuzi seminaries abamaje n'ogenda single training school abava Somalia n'abavu n'abagendayo n'obasomesa mukole muti temuli anyomera adu yajaba wako era ne bamba ne certificate ya ideology byonna mbirina naye kakati weewunya omuntu okujja okukwatanga ninga akwata popa oba omuyaye mu kisenyi kikyo kitali kirungi kakidemoralizing n'abalala bonna nti alaba bakutteko oyo kati ffe tugekolere mu underground ate kijja kuba kibi nnyo nti bwe tuzibikira kuba sinze nzekka omugezi abantu bangi nnyo abagezi balaba ku TV nogaa Katonda mulungi naye kati bwe banaatusaanikira buli majaga ekyo tokyogera oyogera ku butungulu bakunona era obutungulu abwogerako wano wazaawo abawala babiri eggulo nage mugende mufulume mwandi bamuli bambegamu nga baagala butungu munange ndi HIV nimugamba gende gende wammwe nabalagirira nze sirina butungu tolina nembaga sirina nengate bambega bano ekyo kikyamu ogamba omuntu nti kosa obutungu nti genda okakoza ate negwe nakigamba ali omusajja yazze wananyimira wano oyo spokesman wa National Drug Authority naye newunya spokesman okujja okukwata bino simutegeera omwogezi w'ekitongole kati omwogezi wa polisi kubeera mu operation nga zino omwogezi kati gwemanyi w'amagye Felix Flyje tiwamusanze ali wali akola ali ku road block oba tabuusa amacyo nkigamba tulabe ebintu limekoteka kukwasa kajiko gende kasena omusene awo wenyini ndowooza era tukyogereko kubanga at least ensi yonna yakulabye nga beebuuza Dr.Ssali Abawadde ki otyo yafuuse Dr.Ssali kiki kye bakuvunaana kwogera katungulu ndi waliwo ate ka video ako yaze n'akandaga ka video omuntu oyo bwatuuka nkubira essimu yangamba yampuliranga ku radio impact ey'omundeeba nti otyo ndi follower nti otyo kikyo baddoga ndi China maze emyaka 4 naye enkeera bagenda tukebera nemugamba eziri same kanti sawa 2 ez'ekiro nemugamba kakati ogenda kola otya ng'olesere nangati kyono ngamba kyonna nja kikola nti kale uliriza bulungi nemugamba kuva ku saawa ez'ebbiri toddamu n'oli emmere ate teweebaka nti mpulira nemugamba naye waliyo obutungulu nti bwe buli China ensi yonna ejja kufa nemugamba genda ogule ekisaaganda nga kinene nnyo yagamba yagulanga kikutundu kya kutiya mugamba buli saawa emu kamula 5 obunywe buli saawa emu obunywe tolya emmere yagamba naye yawulira ebbugumu n'atuya nenanga atuya na butungulu akati paka enkeera ku saawa 2 n'amala nankubira essimu mbumaze kati ngenze waliwo ne munne yamweyungako okola ki nti Ssali namukubidde na baaba akati ne bamukebera ku saawa 4 n'avaayo nankubira ku 5 ezeri nti wayi ndi bulungi buli kimu tebakirabangako tebakeberangako mu Afrika bannaabala baliyo babiri ne babaza yagamba enkyabe batukwatako badipotinga naye nti aya naye kubuliza kyegambye nywa mazzi lyo obutungulu obwo bukamulejja mu juice olina blender nti irina cwi nwanywa buli saawa wagiraba cwi nanywa ngamba omala okubunywa ngo yiwayo amazzi owewezeeko nti naye wabulira yagamba n'omusulo n'engoye zonna mpulira entuuyo zonna ziri mu butungulu ziwunya katungulu nampulira n'amaaso gonna galimu obutungulu nga amaze okunkubira naye ndikuleeterayo ki nemugamba gwomanyi tombuuza n'ebyo oba wayise baasi genda mu maaso kati abo kebankwatirako naye nga wano sijjanjabangako omuntu nemugamba nti kolabye kati kyebakwatira nti kyebankwatira bagambye nti akatungulu kajjanjaba siri ekyo ssebo gwe musango era gwe okyogedde ojja kulaba ojolaba bajja kunyweza kati ne balayininga mbu bantwala mu kkooti olwekyo nengamba kale akati naye kwegamba weewuunya nze ate sirina ssamba ya butungulu sirina yadde ettaka nti mwenima yadde kasooli akati nawulira ngamba gwe ne bano naano so wano ninga alaba nti amagezi agaffe bwe tuba tugalina tugakweke toyogera zanaddamu okusamasa mwanzi siddamu
buli muntu abamanya kuba essimu batubeere ku WhatsApp oli abanga kuba kati nalisuubidde nti dokita baali badde bakuyita buyisi otyo ne bajja ne baga nti wayi twawulidde ogamba bwoti naye ddala akatungulu kano kayinza okukola ekintu ekyo kyogamba ne bakola experiment ne balaba nze bwe nalisuubidde yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 nooti oba ku nooti 75 23 nooti 360 Zion Camp suula mpya. Ate nze Katonda yanyambye bagenze mu archive za bukedde zonna TV zenaberangu siranga era siteekako simu yange ne balaba eza radio zonna siranga namwe twaberanga nawe nga nyinza omuntu yangu ewange sibagamba mukoleko bwe muti ne bwe muti oba mubirina mubijjeyo kakati ye nangamba oli mbunanga nenangira butungulu mbubonya HIV ti oli musawo oli mukweranga nimuganze seranga ngako bukyambaawo mbadde ku TV gendo gye yakayibuza nedda nangamba mu social media nenga social media mujiwere buwezi TikTok nimugamba gwe gendo tekeyo signing e TikTok bagigale asimanya nani antekayo zeno musajja atonda basi siri computer educated bawala bange babitekayo era wali wanembaga bane mundete division kakati kati nakali akatungulu naliyoba ku TV ki nikyogirako ngabola bombuza nti obutungulu buno tuyinza bukozesa tutya buli muki anti ekiri bwa mugaso ki anti kyeŋŋamba nti ekyo omuntu kyaba ayagala okumanya nekinsuula mu buzibu kakati akatungulu bagamba kalimu calcium magnesium phosphorus potassium beta carotene vitamin A folic acid ne sulfur kulula nti kakooca bw'oba okasala kakubalagala mu maaso naye kyansanyudde tuddeko emabega tebasanze yadde akatungulu yadde ekikuta kyako wano hajisenga bakisanze oba ekibakuli nti bubuno bwowa abantu bandisanze obayenga mbunywa nandiruguddemu Katonda yanyambye tebazudde katungulu yadde ekiwunyanga akatungulu manyi n'ekintu ekinzijira mu bwongo nti tebaagala bantu kuwona baagala balwale is it a business nti abantu babalwala business yesebo akati wana akatungulu bagamba wano kansoke njogere mu luzungu oba tewali tabu bagamba excellent natural antibiotic antifungal antiviral chulide anti against virus antioxidant can help prevent and repair stomach ulcers relieve stomach cramps liver supportive and detoxify kitegeeza okwoza okunja obutwa mu mubiri yewe kakati kanje kagamba ke kantu antibiotic banange era tabasomesa abatusomesa ekigamba antibiotic tetwakibulira antifungal omusajja yavudde Dubai najja wano nengamba otabe bigere nemaga tonda mbu byatise muno byena birimo amazi nikuka sekusala obutungulu obusibiremu utegeyamba le socks webake kikole naku musanvu ngowonye yene musanvu gonna satu nanga ntikweri nga ngenze buli wamu agenze mbasawo bamukubye empiso bamutekane ku drip olwobugere bigere byena byononesemu ndinga yali andaga mugate tula tonda inaga sala obutungulu obutekemu ndu tekemu ono mu covid abantu bagamba nga sala akatungulu okateke mu kibatu kyekigere owone hani national wako senga yali omunagondi mu covid yandisibye abantu wano haji abandisibye banditusibye fenna akati ekyo banaye nga tukyogera mu kirabye akatungulu kagenda kunsibya kati tukyayogera nze bagenda kunziba omuma okujjako nga liwo abanwaniridde ne bavaayo kakati okiraba ate si ekyo kyokka wamanyi bwe balowooza nti tuloota biroote mbe bajjajjaffe batuloosa kano okalabye garlic and onions the many uses and the medicinal benefits bw'osoma akatabo kano
ku nsonga ya galiki n'akatungulu n'okakuyingira mu bwongo omaze naye sinenyanyo bino bye batagala kulaba tebaagala biraba kuba olowooza tuloota buloosi akatungulu katta virus yonna bw'oba nebba sekula akatungulu sibawo obulumi sekula akatungulu n'entangawuzi ate gwejja tuleeta obuzibu sirina buzibu wa dokita yogera akatungulu ddagala naye tekawunya ekyo kyebanesibyeko ekyakyaibi bamubiseera byobote wano bweyogera kyotategeera wedde era netukyusa nerinnya obote netutandika muyita bwete ogeraga nti President oga nti abwete akoze bwada abasajja babwete bajja kati gatunayogera ki bajja tuziba emimwa naye nga kyenjagala okulaga abantu nti emmere yaffe waliwo omukyala mu nnaku 18 yanywa omucungwa gwokka mu nnaku 18 naawona buli ndwadde yali emuluma era nze mu bulamu bwange ndabamu ennaku 3 mu wiiki nesirya mmere ennya nendya nendya bibala byokka mu ssaawa 24 nywa amazzi nendya emmere nendya ebimera era kati ngenda bitumya olwaleero lonna eggulo bandiisiza enkoko emisana eggulo nendya amayuuni kati olwaleero teri mmere enfumbe kuba na balansi nze protein ne carbohydrates ekyo nakyo njagala tukyogereko kubanga guno omukisa saagala kujja nti nakuwale naye at least ekyannema okubeera ku media nga zino okusinga bwe bansaba sente nga nze nziruka sirinda sirina sente kuba ndi musomesa abasomesa tubeera na sente ate tv zaagala sente radio zaagala sente naye kati senga abakulu batusasulirayoko waakiri ekitundu ky'omwaka ne tutaasa abantu nekiyambako ng'ate bali mu kunoonya tebaagala obeeko kyogamba bajja nti kubaggalawo onaakola otya eyammwe bagenda giggale olindeko eyaffe gavumenti anti era bagiggala nedda oleesa omujega naye kati kwegamba kamba tusabe Katonda twongeremu essaala nti bannaffe abamu batandika otukuba mu tooki etegerekeka kubanga nagenze n'abantu abe Nigeria nalabe banona ku kisaawe bayinza n'okwewunya naliyo n'omugenzi gye netumwine nampita mu hoteri mwe baali ne omugenzi keke kirunda kiva edinda nengenda amanyi abakumi beeri bakyejo akugulira oluggi kati gye netumwine yali atulinze ku hoteri nanga ino novaayo naye nga bino byamalala naye kwegamba tusabe Katonda nti tukutandika okukozesa amagezi gaffe kuba kino kibaddewo nza kituza okusiza nange mbadderereza endowooza mbaddemu obugayaavu naye ate si bugayaavu gamba toyinza ugende ku media bya sente kati noga kati kalala abaana ne bajja dadi tukole social media tu nimuga social media nabeera ku TV okula ku simu kwanza simu njibeerako kitono nnyo naye ogenda okulaba oluusi nga bakakuweereza ate ibayi walala ako lwaki tewakambuulira nze nayiba nange olwo badokita bannange betulina muno mulimu abadokita nno weewunya ate abanzikiririzaamu nnyo ne mu bajaasi bennyini mulimu abanzikiririzaamu buli hayirako yonna mulimu abalamuzi abanzikiririzaamu nga oyo muleke naye baba ekigize nga bazoka bekwekamu nakati waliwo bambalidde kaba naye nga mumu nate tunaakolaki kagamba naye nga senga batuwa omukisa guno sinalowooza nti byayonoonese tebinayonooneka kagamba bagamba it's never too late to do the right thing kagamba twagala tutule n'abantu bano fena tuli partnership National Drug Authority yandibadde yo yeregulatinga naye nga katukole tutya kino oba kyusaamu tukole tuti naye nga sikutandika kuleeta mundu nange sayinza genda eri nga nesibye ebbombo oba n'embugo ningenda nekondeere bagayi omusajja abadde ki mumukwata oba ofuuse maama fiina oba ofuuse wampewo gamba ne tutandika okukwatagana obulungi kuba nze abaana bonna bajja okunkwata mbazaala kakati ninganda babano era nabakibagamba ngaera bakimanyi tiri mumuvudde bamaana babala okufuluma university babawo ebifo nga balowooza tibamanya how to handle things kituufu tebampandikira nkonti jangu nze ote ompita ndi staboni tibadde bakuyita tukatandise saa 8 gwa kiro nga tolina budde bwa ngenda ne bompita wa nze timbanganye bebawandika mawulire tibampise tibayinza gwe bompita sijja media waliwo media ezimpita jangu n'abala ne bajja wano tukwate nsigaana nedde twogere mubadde mugamba kino
nze sina politics ne tuyamba abantu bava wabiri tulime kuba batusibe emyaka ebiri tusaana okunyiga emitwe gyaffe tusaana okunyiga emitwe gyaffe senga baddamu ne batusiba esatu tunaaba tutya economy tuyiga okukola production tugi exporting tu exporting niba ne tulina kyo tu exporting mu Uganda tutwala fresh fruits naki bantu batwala ematoke Dubai naye nze nafunye awantu tutwale Dubai ebintu byaffe babijjawo abe Saudi Arabia ababigula n'abe Nigeria nimekuzunga buli wamu nimekuba mutembe tubiteeka wamu bibino ate tulina omukisa nti sente yaffe mbi nnyo naye ate bwe tugenda eri kati kano nyizo kamalira ku 15 kituufu naye erinyizo katunda ebiri okiraba noga eri kalimu sente anti ogenda okukawanyisaamu ng'olimu ebiri ng'eggwanga lifuna sente so Dr. Ssali kati ate nga n'abalimi tubawa ne balima omuteete kituufu netutambula ekonomi netambula naye ababyogera kati tuyinza batukako mangu nti banenze bwe mumpagirayo wano nsobola okuddusa ekintu kino nafunye oda yakyo ideology ya mukulu naye oyinza okulaba bampalampa ku ekyo gwe kati mukulu atuyite ffena ba stakeholder ffena tuli buli munauganda stakeholder mu kino boga nti aba AIDS bemba muli ku ddagala mwongereko na kano ka supplementing ikoze omubiri gutukule omusayi gunyirire gudduke folic acid ayingire nawe nagatogeza n'okyogera bwe gwokola eddagala eryo kati neweebuuza National Drug Authority efunira ku ARVs tebalirima nti oba balisima mu Lukaya oba balisima Bugerere bongerezeeko nze mbagamba nkola nyongereza boli aligambye Dr. Ssali jangu wano tulabe wagambye akatungulu kano kakola ki noga kalimu sulfur calcium phosphorus kale tufuneyo abalwadde tusampulinge kale tukoleyo mpola neso sikunde egaba kati n'abazungu nabategedde nti waliyo competitor waffe ate nga mbadde nkyewala nnyo sagala nnyo naye kale kati sasina samba basenga bandika nti balina esamba ne bajja bagisaawe naye kale kakati buli muntu kiri mu nsawo ye kuba obulamu bubeera mu mikono gy'abantu era abantu nze abalwadde bajja bembagamba obulamu buli mikono gyo si gyange nze ojja kutuuka ekiro otasobola kunkubira simu oba nga ndi mu nnyonyi njigyeko yiga mubiri gwo guwulire nga obulamu buli mu mikono gyo health is in your hands olowooza nti nze ndi expert teri expert wa mubiri gwa munne kituufu teri gwe weewulira olaba ne maama wakuzaala atanza kukutegeera kituufu tasobola abantu buli omu obulamu buli mu mikono gyo buli muntu yeera munoonye okumanya omubiri gwo bwe nfuna ennyonta kitegeeza ki bwe ndi ennyama njirye ntya kati naleese akakodi akalala ak'obutagatta mmere yesinga otulwaza emmere etulwaza ye mulaba asingayo ku lwomukaaga twalina embaga abantu balya nempuliranga n'ebibiri zakunva ku mutwe nava nawo mangu waali okugabula emmere twali bayitayo bagiyita kigo gardens ni wanene naye baaba abantu bali emmere neŋŋamba teri abalabula gye bakuba akazindalo bakusibira nawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kibi nnyo ennyama togira na matooke Jacob ojja supu olya ettooke ate nekyo kinsibya nakyo si byanjawulo byanjawulo nnyo era birwanagana tebikolagana ennyama n'amatooke ennyama yemmere ezimba omubiri n'oguripeyaringa ng'ofunye enjale ennyama amatooke gakuwa amaanyi bwebigattamu byekuba birwanagana anti gambye nti abagobedagati omuganda ayagala okulya ettooke lye n'ennyama kikyamu gijawule bw'ogira evunda kyekibeerawo ennyama bw'ogiteeka mu lubuto ng'esumula omubiri gusumula asidi ogyoki ate bw'oteekamu ettooke gusumula alkaline acid bwe bisinkana byesazaamu abamanyi biochemist bwe byesazaamu ng'ennyama etandika okuvunda bifuka mazzi olwo akati ng'ennyama etandika okuvunda nga bino bikukula kyola abantu bagejja embuto bwe bati nga balinga abalina abaana nze olwo ndubuto olabako obukyafu buli omu ovunze ovunda ate abantu mwegendeze temulya mmere esukka lubatu luno kuba ku nsi tetubeerako okulya tulya kubeerako anti laba waliwo yazze wano ng'afeesa
olaba waliwo gwenda bye wali nti tolya mmere esukka lubatu kati oyo ayinza okala okulya ekikomando olaba ekikomando kirwaza abavubuka tolaba bwe bali violent kati omuvubuka balaba tukwata bano bali ebikomando abo bonna kagamba bwe bali emmere bagibuliramu bubulizi damu osomese bana Uganda kakati tolya mmere togatta mmere kati emmere katuddeyo tulabe emmere ewa amaanyi ezimba omubiri emmere ezimba omubiri n'ogukolako repair ge mata ennyama ebyennyanja enkoko ebinyeebwa n'ebijanjalo n'amagi kakati ate n'ogattako gamba emmere ezimba omubiri n'ogukolako repair ng'ogwange olaba gwe bagurepairing kakati ewa amaanyi ge muli amatooke emwe muli chapati ebyo keeke macaroni omuli omuceere memuli lumonde memuli omuwogo akawunga ka kasooli n'obulo ebyonna byonna n'amayuuni n'ensujju ebyonna carbohydrates bw'oba obiri ebyo koba teekako greens greens zigenda buli side zo zina visa mbadde mmanyi osoose kwogera nva ekiddako mmere kakati gweoyagala ndya emmere enkalu etaliiko nva giriireko supu weewoleeyo kasupu eri newoleyo kasupu kekyenyanja abantu ekirwaza abantu era birina muno endwadde eziba mu kulya obubi mwemuli allergy ennyindo zinzibikira woyi bawunya akamwa buddako okuwunya akamwa kuwunya mu nkwawa ekiddako munaatuggubalaniga ngaekigaati kyebalinyidde mu mulyango depression ekiddako excess gas abantu baba ne gas era nga banyize katima wano mu Kampala state council etuggalawo batuggala bujasi state council etuggalawo ekiddako ye fatigue abantu bakera mwenga nayayuya ku machanga linga gonya ngate yebase ye fatigue headaches emitwe gyonna giva mu lubuto ekiddako ye indigestion merebo je tulabutuzi ekiddako ye high cholesterol abantu bakaba high cholesterol ekiddako ye gundi ye obesity abantu banene bazimbufu ekiddako abantu balumwa bafuna varicose vein abakazi ku misuwa gyokuno ekiddako joint pain abantu balumwa enyingo naye gera nakatamiza ba National Drug Authority bakalaba bw'oba olumwa enyingo zino okamula obumonde obubisi Irish potato bubisi busatu buli lunaku okumala ennaku 21 oba owonye enyingo onywa juisi w'obumonde obutali bufumbe mbalagidde mu America bonna baga olijjako gyeno nkyalireko onywa atitibwa bungi bubanga buno juice obukamula bwo n'obukuba mu blender n'onywa akatu ne kalina test eri awo naye ng'osobola okukanywa nange mmanyi obunywa wano naye ate okuba siina wannuma sobola okutambula nenziruka nentuka n'entebe nenkomawo kati olonywa kajiiko si kajiiko onywa bwo bonna bwokubya obusatu ennyingo ne ziwona kati awo tujjanjabidde bagwe bajja kukusiga kakati ekirala bino gamba ekireeta lwaki emmere tugenda ogigatta bwetu bwetuuka muli evunda netagenda kubanga omubiri gw'omuntu bw'olya emmere bweti egenda nemala essaawa 2 mu kitundu mukiyita stomach bweba egenda okuvaawo waliwo kyetuyita duodenum awo ennuuni erungamu ebirungo insulin n'akalulu kayungiramu amazzi g'akalulu agayamba ku masavu n'okugoba emmere efulume kati senga ekyenda ekitono kiri fuuti 25 ekinene kiri fuuti 6 senga kizibikira omutaba mulamu era mwe muva n'ekyayivi omwo kubanga mmere batekoze obukumi tolina ate evunzo gigasse bubi so ekitegeeza bwemba wakulya kyennyanja ndye kyokka bwemba wakulya nkoko naye yokka nyama gire yokka waitewo essaawa 3 olya emmere essaawa 3 ye gaapu bwolabye negwamu abagenyi kweke mu kitanda obikeko nebbaafu abantu bekyazakyaza kisubyalwa abakulira akanyama ako ogesalira tuleetera ebizibu bane kino kiri mulaba ng'ekyokuseka modernity bwetuuse this is how modernity has come abantu muleke gatta mmere abantu bajja n'omusekera namugaa gwe sigenda kujjanjaba ngenda kugenda weeyonje n'omu ebimuyamba nadduka namu ennaku 4 n'atereera wamponya nayina allergy nomugaa sinze nakuwonya tonjogerako ate obuzibu addamu era n'alyanga bwaba ati kyekizibu anti square one naye nga bizibu wala yazana ebyo nga bizibu ne mwamba kiriwo ekyangu kati okunda busasudde sente ate obwedde olinze wali kiriwo ekinyuma lwaki tolinda mwana emmere essaawa 3 ate nayogera bwatyo aba yatuse 2 nandaba 6 oba 7 nogaa kati kiriwo ekinyuma ompadde sendezo gwe mujega ate nze kugambye tolya bwoti kubanga bino byonna bye tubagaana okugatta wano we nalabye obulwadde buva abafirika era namaze okizuula nze ngenda waliwo dokita munnange gwe tusoma neuroscience ali mbalala eyo
kamwongere tajja kunyiga Dr. Philip Besige ali eyo mu Mbarara yagambye mu Feb tuandike ekitabo ninge namugamba tukitandike kati kuba banasajja batutandiseeko tukitandike tukirekewo nibe tuba tulifudde bali kisoma abana tukitandike kuba nalabye nti abetutakibulira abantu mu writing ennimi ezaffe ezawono kijja kutabula kuba yamanyi Olunyankole nze manyi Oluganda kati kiba byangu bikyusa nafunye nayo kikyusa mu Luswayiri tulina noono John Arinito era yakolanga eyo mu BBC tugenda kuandika ebitabo at least tubirekawo kuba wole ebitabo otakiteeka mu kitabo bantu bagamba byali birowoozo bye aleka sali akozesa byabannakyalo kyobola banti kati wano tubadde tuwoza abantu muntu n'omuyonja ate malalo kibatakola nikwe muntu agenda ati afaafa omusajja yazze wano alina emyaka 5 eggulo akabuto kamuzimbye kati akati nemugamba nti kamuzimbye kati nna ate naye ngaalinga bw'omulaba agamba nti naye nkaga 9 nga wa 5 nga akaddi okusinga nange akati nemugamba ojja kukola bwoti ne bwoti nemugamba ojja kusula se naye alaze bwubusenga buyise nga n'abakozi bagenda nemuga ku Sunday tetukola nnyo abantu banyuka sawa 10 kituufu akati anakolako agenze ate ekyayambye yali talina na ssente naye kubanga nina okulinda nga avuddeyo kabuto kamwesibe kati naŋŋamba nabadde ku drip bamuggyeko ssente ate nze okusinga ze namusabye naye kale ssente ze nazo neddeeri naye nga akutamiridde bwati akabuto kazimbye tayinza kagolola bwati kalinga baluuni kagala kwabita naye nga mmere ekirese kati abantu balowooza nti bulwadde bumukwata bukwasi obulwadde abantu be babwekolera era nze bajja wano mbajereka nobavuma erange nabaga olwomwala yaga nti leka nkunyonyole nemuga tonyinyonyola okyali mwana muto alina n'akaana kalina simanya negamba gwe nze nazaala abaana 8 sibatwalangako mu ddwaliro abazukulu bali 28 abasatu bali mu America bali mu 3 kati sibatwala nsinza kulifaninga mwana nti agende mu ddwaliro waliwo muzukulu wange ali Kasese eyo bazukuse emikono agisuula eno talina maanyi nembagamba kamule nnimu mazzi agokya nebakawa kamyezi bwezi era mukyala namuge kabaako kalwadde nakajjanjaba empa sente zange bigamba ennimu abantu kale balozanga ebyokuzanya omwana batanaweza mwaka gumu kitundu tomuwa ddagala kamule nnimu mazzi agokya omuweeyo akajiiko ku makya ne kusaawa 5 olweggulo naku 2 oba 3 genolanga atese okufuluma obubi ngaatereera naye oli agenda alebera n'omwana nasimba layini mukazi wate akazaala omuntu omu yampita emmengo awo kati nali mbeera eno saidi yeyo gyesagala kwogera sikulwanga banondola kati noli wanzije jangu nemmengo nti nona kiggwe nze sigenda malwaliro abantu bonna bamanyi tolina mbiga lubindi awo weesibe ne masiki nti kale neŋŋenda naye abazadde bonna bali bamanyi nti omwana yaganye okuyonka kati nenjogera n'abasawo mulooza ki ekyo nafa nti nti oke neŋŋamba abazadde mutuma omwana oyo omukyala yo nakazadde bazadde kiro ekyo kaana kaganya okuyonka nega mugende mukamule nimu kikateeka mazzi agokya mukayiweyo kutuuka saawa 10 nkatanisa okuyonka nanga wayi musawo webale kati tujja bikoleranga wansi eno naye nga ki tujja kusubwa naye kirungi abantu bamanyi era nze tusanga wange crowding eri awo so kyembuuza tebaagala kusomesa kuno tebaagala ate nze oba kweranga kwe bataagala nze siranga kuba gwe anti kyeŋŋamba kiki kye bataagala bw'oli bwaŋŋamba ku simu okusomesa tebakwagala kubanga olyo wani mugambe nti agende oba bagamba nti temulina lukusa kuva mu NDA yensonga lwaki tetujja kitegeera tetulina kusomesa kuba nze 2014 nafuuka professor nembaga obusawo muvuddemu kati nfuuze musomesa 2014 era tujja kumusanga na stethoscope bwenti apana baze wano ne balaba ne bakebera BP machine yange ate bino oba byebikebera sirimu nti sirina BP machine kino kikebera oxygen bakebera ensawo yange buli kimu balinga baana bato ate tebalina research warrant ninga bannange babigudde mbugwi balooza bakutta muyayi byonna mbirina nesi byetaaga nze nekebera oxygen wange amala yes kiri kya simple as that kakati ne pressure prostate yange nungi mufuzo nsuke eringa wa fire brigade mwaka kati tambuza kankaga musanvu nekikulu nze musanvu nayo obulinga wa fire brigade sibino kuuka wansi wentu wenyimiridde nensembeza y'amagulu nti nga ngamia
naye kirungi kyemmanyi waliwo paati enjagala ate saagala bannange nammwe abali ku social media balowooze nti birimu abakulu abawagulu bino baana bato timukitwala bubi abakulu bonna bonna eyo waggulu bammanyi era nina nekyembakolera tebasobola nze era ndi mugumu temubalaba ndatta kinaba kivudde waabwe nga mmanya bwange bukomye nga mbivamu nga mbita nga nsirikira langena nunda embaata njagenda nunda embaata nozigulanga gwe onogula amagi g'embaata nati ngenda kulunda embaata baba bingobamu manyi sirya nyama embaata ezo simanyi lwaki mba nzigula kubanga munnange naye singa obadde ogenda kulunda nkoko nzirya anti bangi bazirunda baja kanyingidde competition balunda enkoko tebansibe wali abalunda obulwadde kyola abalunda obulwadde bebansiba so dokita ekyaliwo ekyo kyali nsonga y'akatungulu kaleeta obuzibu okutwaliza wamu naye nga mbadde ku media zonna omanyi kye neewuunya nti akatungulu fe abali emmere buli lunaku kabeeramu temuufe mmwe kabeeramu so kati simanyi ati temwogera mze nabalagirira muntu gyava kugaa nti akatungulu lwaki osomesa akatungulu mbukawonya hawo nedda mulimu dokita nga tuwumbawumba amanyi bwe nakulabye ne ŋŋamba nti dokita yava ku kye yaliko nange kyampisiza bubi nnyo okulaba mu mawulire gonna nga ndaba Dr. Ssali bamutwala bamulinnyisa emmotoka nti ndi wuuyo paka ku madaala nga nkulaba ku CPS nenga nti ono ye Dr. Ssali nenga nja munoonya tubeere nga tuwayamu naye ate era bwe nkusanze ndaba kyewaliko kyoliko so kikyolekera bannayuganda kyolekera bannayuganda mbeere bagumu mwongere kusaba gamba tutandike tufunemu omukwano ogwagala bannaffe twagalane ne bapolitician balekerawo okwevumavuma Uganda yaffe is a part of Africa. Uganda tuli so blessed era singa mukimanyi nze entambula ebweru bangi nnyo be batalina Nigeria tebalina de factory energy ne singa tukola ebintu nga bino tutandika bitwala abalimi ne babeera bulungi Uganda tuli bagagga nnyo naye tulemedde okwemobilizingamu kuba baagala ebintu oleddagala bayita omukyula tusobola odukolamu powder and exporting kyangu nnyo nosaba buntu n'obuweereza mangu nnyo abalimi ne balima ne babeera mu faamu ne balima bulungi kyekyo kyembadde nsaba twagalane tuve mu politics okuvuma awo no akoze atya tandika okukola emirimu ffe batuwe ka chance ne ka gap bafulaginga ebintu byaffe bigende ebweru container zino zigenda wagindi zino zigenda Dubai nkulu jazz flagging president kuba naye kyalwanirira production yes kyetwagala producing to exporting Uganda tuli bagagga nnyo bannange ne muveeyo abamagezi mwena timutya kino kigenda kugwa kale kusibirira kwange yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetwolodde nga mu bitogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 4 oba ku nooti 75 234 nooti 360 0 Zion Camp suula mpya.